Ssaabaleze kansa ya Uganda Dr. Stephen Samuel Kazimba Mugalu asabye abakkiriza okukozesa obudde buno obw'ekisiibo okweddaabulula okwenenya mu bikolwa byabwe n'okusembeza Omukama eri emitima gyabwe. Jesus fasted for 40 days. Yesu yasiira ennaku 40. And after that, era oluvannyuma lw'ekyo he was able to conquer the devil. yawangula omulabe Setaani. Bino abyogedde mu kusaba kw'okwaniriza ekisiibo n'okutongoza ennaku 40 ez'okusiiba nga basabira eggwanga n'okuliwonga mu mikono gy'omutonzi. Okusaba kw'okutongoza ekisiibo kubadde maka ga Ssaabalabirizi ku lusozi Namirembe ng'asinziddewo n'alaga obwennyamivu olw'ebikolwa ebyekko omuli n'okutugumbula abantu ebyeyongera okweyolekera mu ggwanga ensangi zino. Recently we lost a young lady from Uganda Christian University. Twafiiriddwa wano omukozi mu yunivasite yaffe. She has been the dean of students. Yabadde avunaanyizibwa ku bayizi. Pamela. She was strangled. Yatemulwa, yayingirwa. She preached a good sermon on Monday. Yabuulira bulungi ku bbalaza. And was killed that night. Era ekiro ekyo n'attibwa. Avumirira n'ebikolwa by'okuwamba abantu ebizibirwako mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. There is a lot of abduction today and this is not good. Ate nga si kirungi. One of my our headmistress was abducted. Omukulu w'essomero omu yawambiddwa. Because they were looking for somebody else and then they ended up taking up my. Kubanga baali balina gwe banoonya ate ne batwalamu omukulu w'essomero. Can you imagine? Oyinza okirowoozaako. And the way they do it is not professional. Kazimba era wabudde abakkiriza okwerongoosa si kungulukoka wabula n'emitima gyabwe nga biwala okwetaba mu bikolwa ebyensa. Not everybody who laughs at you. Si buli akusekerera. Not everybody who smiles at you. Si buli akuteerako akamwenyu. Is with you. Kyali naawe. Some people are smiling outside. Abamu baseka kungulu. Inside they are cursing you. That's why John said, render the heart, not your garment. Ensonga lwaki Yoeri agamba nti gwaayo omutima gwo si byambalo. Because God knows the heart. Akulira ebyenjiri mu kansa ya Uganda Reverend Simon Peter Dembe lya Yesu asabidde abakulembeze wamu n'eggwanga okubukalamu emirembe naddala mu biseera bino eby'ekisiibo. Eggwanga lyaffe lisumululwe obukambwe obukyayi, ekkanisa esumululwe, abantu bo basumululwe. Shamshadi Nalujja yakusakidde eggulire no ku Lwabukedde TV. The Lord is here to forgive you.